Yes, Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Wilberforce ekime muyanja and of course nagamba nti buli wetujja oba buli notification gyofuna ku Focus TV manya tubaako ekipya kitukuleetedde tubaako ekyenjawulo kituleese era tubaako n'ekipya kiwandyetaaze okubanga tosubwa nkujjukiza okusubscribinga nkujjukiza okukomentinga n'okulayikinga n'okusharinga olabe nga tusaasaana wangi tumanyikibwe bangi era tulabibwe abantu bangi bafune message zino zetuleeta. Of course zibaza nsalwa nsonga nti abantu betuleeta tukakasa nti beebo abasobola okubaako kibannyonnyola eri eggwanga n'okuweereza mu buweereza mu nsi ebyobufuzi oba mu politics tukakasa nti abantu betukuleetera beebo abasaanye okulaba nga boogerako eri ggwe omulabi waffe okubanga ogoberera. Olunaku lwa leero negatiddwako mukyala Evelyn agenda kuba yongera otweyanjulira ali mu kibiina kya NEAD era nga yeegwaniza ekifo kyetukkiririzaamu ekinene kubanga obeera MP wa Kampala kitegeeza nti gwotambulirwako ensonga. Actually bw'obeera MP wa Kampala tukutwala nti gwe akulira ba MP bonna lwaki nti this is a capital city kitegeeza nti obuweereza buba bwankizo eri abalala. Ndi naye leero tugenda kuba tuwaayo ebigambo 2-3 tulabe kikyagamba naddala ku nsonga eza obuweereza nga bo abakyala. Nyabo tukwaniriza. Buuza ku mulabi waffe wa Focus TV oluvannyuma tugende mu maaso. Balamusiza mwena abandaba amanya bampita Kasiri Evelyn Kent nga ebanyanjudde negwanyisa ekifo kya Women MP Kampala nzijidde ku flag ya NEAD. Yes sir. Flag ya NEAD kino Evelyn atandikiddewa ebyobufuzi bye oba muyaga gwe gumuleese politically Evelyn yani? Evelyn ndi mubazi wa bitabo kaŋŋambe a woman of many colors ndi mubazi wa bitabo ate n'obufuzi sinti naakabuyingiramu 2021 nesimbawo neera ku bwa Women MP Kampala naye ŋŋambe nali ŋŋambe si amacapase naye kusiini nali ku kikwena entebe gwe gwali ogusoose neera nkomyewo. This is the second time? This is my second time. Kuno nkomyewo n'amaanyi wali nali nkyali ate n'okuwulya ekyatusinga otulemesa omuyaga gwe gwajja gwavuddewo omuyaga tegukyaliwo lwakuba tetugufunyeemu kirungi kinene nnyo kyetusobola gamba ti omuyaga gwatuyamba gwakulemesa 221 nakati gukyaliwo tukkirize teguliiwo. Biki ebyo Evelyn leero byekenneenya luli ebyagaana ng'agamba ku luno mbitaddeko essira ly'amanyi era binsobozesa okufuuka omubaka? Nga bwe ŋŋambye mu COVID first of all COVID twali limited nnyo tebatukkiriza nnyo okutuukirira abantu okuteesa tetwateesa nnyo ate ne media yali batusalako nnyo abamu especially abali independent tetwafuna nnyo chance etuukirira abantu kutuwuliriza. Those whom I got an opportunity okutuukirira bannonda ne baneesiga lwakuba ate twali mwenda naye ate sinzi yakola ki eyasikira eyasembayo. So I believe nzikiriza. Obadde osengeka wano eno ebifo 2021 bannakampala bakuwa kifo ki? Nali wakuna. Nali wakuna kitegeeza nti ebyo ebyakugira guli omwaka bakiri ekisanja bw'oba biteeseteese bulungi osobola okubeera ku nnamba emu. Mpayo ensonga lwaki ndeka ba Women MP ba competitors b'oli nabo mu race n'ennonda ggwe. What are those reasons zensobola otunuulira oba zosobola okugamba nze omulonzi wo ezikusukkulumya ku bali? Njagala kukuwa ekyokuweebwako nti buli omulundi we twalonda ababaka mu parliament okulonda ekwaggwa bameka abaasigala mu bantu nga balwanyirira abantu ensonga ze baali bayimiriddeko
nze ebimu ku byebyo nali nyimiriddeko especially mu covid nali ntegeeza nnyo abantu nti covid omuyaga kale guzze bulwadde bujja buli season ebeerako ebiki byereeta kati kweyo season twali ne covid yakuba ensi yonna si nti Uganda yokka gye yakola ki yasinga okuba naye ate entiisa gye baali basindise mu bantu yali nnene nnyo okusinga ate obulabe covid bwe yali eyina woolabira ye omwana wa ghetto omwana wa ghetto yali tasobola si nti masks asobola ozaafodinga si nti ye yali asobola sanitizer naye ate abaana ba ghetto tebaafa abaasinga okufa covid ate be baali beesobola abaali basobola okwefaako nga tebakuliriza nnyo ebirwadde ebyali bizze ate be baasinga ogwa mu katyabaga kaki akaali mu covid kati nze abannayuganda ekisizoni eyo nyina liŋŋamba nnyo abannayuganda nti mulekerawo okwesiga buli kivaayo nga bwe kizze lwakuba ekitongole ky'okwerinda kigambye nti kati covid yazze agenda kutta agenda kola ki naye n'okola ki n'okigwamu Uganda nga Uganda yalwanyisa Ebola ate yali mbi nnyo okusinga covid yali senyiga gwe tewafuna covid nze covid namufuna abantu akatwamulwala nitategeera nakutegeera abamu bamulwala ne batategeera ate n'ekirala covid yajjira mu sizoni yasooka yajja neeyita abamu tebategeera nti covid yakola ki yabaluma naye lwakuba ate baali tebali sensitizing nga masks tebazambadde nnyo sanitizer tebazikozesezza nnyo omuzungu kale agenda okuba ekirwadde kyonna ng'ayina pulaani emabega waaki w'ekyo ekirwadde kati waliwo powers ezaali ate zitusingako ffe nga ki ng'abannayuganda nga bataddemu ssente bataddemu ebiseera bamaze emyaka nga 2 bapulaningira ki covid kati covid yagenda otukuba netuyita mu bantu nga tubagamba nga tubalaga ne examples naye nga abasinga bagamba conspiracy theories ate nekira buli we bakuggyako eddembe gavumenti buli weekuggyako eddembe weebuuze nga tonnanzijjako ddembe ki kyokweka lwakuba covid oba ojjukira bulungi tebakkiriza abantu kwogera ku covid ku media nga buli ayogera covid tv bagiggala oba emirimu bakola ki mugisiibula ekyo kyokka kyali sayini ekikulaga nti waliwo ekikyamu lwakuba tesobola kubeera na kirwadde kitukubye naye nga tetusobola kyogerako already ekyo kikulaga nti waliwo ekikyamu waliwo ekitateredde kati abantu bangi baafiirwa emirimu abantu baafa innocently mu madwaliro lwakuba Uganda yali erina okulaga abantu abafudde okufuna ssente namba zaali zirina okulinnya kati ani eyafa abaali bafuna ssente be baafa beewalaga amadwaliro kati omuntu omunnansi yakola ki yafuna obwo obuzibu naye covid ne tugiyitamu thank God nti abalwanyisa covid baali bangi nekola ki neddako emabega ate ne tuddamu ne tuggulawo naye bingi eddembe omuntu kankuwa example amakyaki baagaggala balwawo nnyo gaggula nze ndi mukristaayo abasinga abaneesimbyeko basiraamu kati omukristaayo bameka ababalwanyirira mugulewo amakyaki abantu basokole ki abantu basobole okusaba lwakuba Uganda it is to for God and my country moto yaffe yennyini yeeyogerako naye amakyaki baagaggala abafaayo nnyo okugula amakyaki baali bati ne baggula obutale ne baggula amasomero naye nga amakyaki bakoze eki gaggaddwa ekyo ne tukivaako n'ekirala ne baleeta vaccinations already ensi ezaali zivaccinatinze damage yali nnene jjukira World Health Organization erina amateeka nti immunization yonna nga tebanagifula mass immunization okutuuka ku point whereby eri automatically buli omu alina okikola ki okkirizibwa omukuba eddagala balina testing eri eddagala naye kati e Uganda tebakkiriza muntu yenna kwogera ku covid oba ku testinga vaccine gye baali batuleetedde wabula vaccine nga balijja kukuba mu musaayi olina obulamu bumeka ku nsi kuno buno obulamu obuzanyisa olinayo insurance nti olinayo obulamu obulaba ogenda okozesa kati nze ebyo bye binnuma Uganda nga tetunaasalawo
ddagala ki lye tukuba mu baana tuli testing ate abantu ate baddokita baffe tubawa obuyinza tubakkirize n'okupromotinga ebyaffe tuleme ku just promotinga abazungu bye batuleetedde twalina covidex ng'akola naye bamulinyirira ne bamulemesa ng'ate yali akolera ddala okiraba kati covid najja immunization nezijja ne bayingira mu masomero kati nze njagala kubeera oyo omubaka ayogerera oyo omwana omuto lwakuba tuvaayo nnyo ne tugamba tunjogerera abakyala njogerera abavubuka naye abavubuka balina ababakiikirira omukyala alina eddoboozi asobola okukwata tiktok n'ayogera naye waliwo oli omwana nga tetumulwanyiridde ani agenda omulwanyirira bayingira mu masomero nga buli mwana alina kubibwa ddagala naye ng'eddagala libagenda obbakuba lyali kyamu twalinayo abantu twali tulate like examples be bakuba amadagala ago ne gakosa abaana baabwe nga damage eri 5 tewali asobola gikyusa naye ate anaddukirawa gavumenti erina amateeka ge yayisa nga immunization tosobola kuwabira gavumenti kati gavumenti webanga yerese eddagala mu bantu nga tosobola giwabira omuntu addukirewa kitegeeza nga Evelyn azze okulaba nga ab'eddoboozi eryoli atasobola kweyogerera njagala kubeera eddoboozi eryogerera the vulnerable abaana tewali abasinga tebatera kulowooza ku baana naye ennaku zino abaana baba infiltratinze njagala kubeera example y'abavubuka bannange abasinga abasomyeko tebeewala obufuzi oba lwakuba constitution yaffe egamba kasootuka mu senior 6 automatically okwalifying okola ki okubeera mu kifo kyonna ky'obufuzi kyoyeyagalidde kati weesanga nti bano abasomyeko abanditegedde ki kyennyini ekirina okukolebwa abafuzi ne bakkiriza okukulembera bakkiriza ate abatasomye bakulembera lwakuba ekituufu kiri nti omuntu ne wasoma n'atuuka mu form 6 kiki ennyo kyammanyi form 6 kiki ennyo kyommanyi tosobola gamba nti ogenda planningira site eno naye ng'okomye mu senior 6 senior 6 kiki kyewaakasoma ekisobola opulaningira site okuggyako amagezi amazaale kati nze mbadde nsaba tubye waliwo bye tuba tukyusaamu tukyuseemu constitution yaffe engeri gyetambulamu qualifications banyi betuwa okuyingira mu parliament n'abalonzi nze mbadde nsaba abalonzi ku ne tuba tulonda tuleme kulonda muyaga twalonda omuyaga mu covid ki ekyatuukawo twali ebizibu bingi ebyaliwo mu katale kaffe ebyo bikyaliwo paka kati naye bameka ababyadresi nga ne bagamba nti bannange kale kituufu buli lunaku tukaaba enguudo zaffe mbi siwegi tugicomplainingako amataba e Kampala naye bameka abavaayo ne solution nti kino kyekirina okukolebwa kati nze njagala kubeera oyo omufuzi afaayo nnyo okugoberera ebirina okukolebwa mu ggwanga lwakuba ekituufu kiri nti wemba nteesa siteeseza Kampala yokka wabula nteeseza Uganda kuba n'ebiteeso byennyini ebigenda okuyitamu mu bikola ki tebitagetinga areas munazimu wabula bitegetinga the whole of Uganda ekitegeeza ekyo etteeka lyonna eriyise terigenda kosa munnakampala terigenda kosa muvubuka yekka buli omu limukosa kasitaba nga ki Munnayuganda kati njagala nga twakayingira parliament tutune ku mateeka ge baakayisa tulina amateeka mangi ge baayisa naye ng'ekituufu kiri nti ago amateeka tetwandigakkiriza kuyita lwakuba etaga kukosa gagenda kosa omwana gw'ozadde oba gakose generation eddako njagala generation eno gye tuliko tubeere ekyokulabibwako nga kweno regime naffe tugamba tuli independent Uganda eri independence twagifuna mu 1964 naye kati weebuuze abatuwa independence baba kwetuulako okitegeera singa neno independence kale independence gye twogerera nti tulina independence gye twesiimisa nti tugirina naye ng'ekituufu kiri nti awe independent n'ekyo nakyo ekyo olwo lwa lunaku lulala naye at least tosobola tugeraageranya ne South Africa tosobola tugeraageranya ne Rwanda ekitegeeza waliwo abatutegeerera abaali mu bifo ate nga tebatuddeemu as gap fillers batuulamu ne responsibility nti manye ekindeese wano ate nze alina otegeerera oyo kati kiki kyemutege okay honorable kandikuwe nga tonaba naddituuka wakati olimu eyo kategole y'aba honorables ebintu bingi ebize biyitibwa
parliament yaffe ya Uganda era bisinziira nnyo ne ku numbers ez'ababaga abawagira ne kiryoka kiyita. Ggwe nga ggwe olowooza kiki ogenda okuteekawo okukyusa bino ebintu ebikolebwa ffe bannayuganda oba balonzi be tugamba nti kino tekyandiyise naye tugenda okukkakana kiiso olw'okuba nti numbers ez'abantu abadde bawagira nnene ku z'abano. Biki by'ozimbyeko byogenda okuteekako ennyesira okulaba nga kintu kino kikyuka because we are going with numbers majority be basalawo ki ekikola ki kyekira ate ekkirizagaano ogenda okwekanga nga okuva mu kulonda waliwo ekibiina ekisinzaamu numbers mu parliament. What should be done okulaba nga kati ekimu ekisookerwako tulonde ababaka abagenda okutuula mu parliament bateese ate nga ne bibateesa bakola ki babitegeera nga etteeka ligenda ofuluma ng'alisomyemu ng'alitegedde bulungi nga nze abasooka okukola ki okutegeera ki etteeka lye bayisiza naye nga sikomye kunzezeka abali mu parliament we bansinza amaanyi waliwo eyanonda okunyingiza parliament ate bo bangi okusinga abali mu ki mu parliament kuba bwe baba balonzi ziringa miliyoni 2 okitegeera bantu batini n'olukumi tebawera kati nze strategy engenda okozesa yeeno nti mu parliament we bansinza amaanyi omuntu wa wansi alina okumanya kiki ekiri ku table lwakuba ebiseera ebisinga amateeka genkugambye organic trade abantu tebategeerako naki ekiyita tebaaliwulira naddiwulira immunization bill tebaaliwulirako wadde wabula antiga ebbiri gye baawulira okuba yo yakola nnyo kerere ensi yattractinga nnyo attention kati omuntu n'alaba just what has been put before them naye nga details bakoze eki tebabisomyemu kati public erina okumanya etteeka nga lizze nga baakalifulumya ne details ezirimu ate ffe ababaka ffe abalina okutegeeza abantu baffe etteeka erifulumye kiki kye bikwatako details yayo egamba ki bani berikosa bani berigasa omuntu atuulira abantu bennyini kikimwe nga nze ndi ddoboozi lyo kati nga sinaakukuteeseza gwe kiki ky'ogamba kuli n'etteeka lwakuba ogaapu weeri nti ababaka abasinga tebatuula na mu meetings za parliament bamulonda kati nga Kampala twalonda omubaka gwe twalonda mu nsi yalimu emyaka 2 n'atema akomyewo tuli mu campaign wabula yoyo akomyewo okusaba akalulu era tumuzzeeyo naye ojja muzzaayo ateme eno amateeka gayite kati gano amateeka agayise kiye akikozeeko kikale ayinza okuba nga mu nsi taliimu naye etteeka yaliwulira nga liyita kiki ate nga munamateeka nno nze nno ndi mubazi wa bitabo naye ate nali nnwanyirira amateeka nga siri mu parliament ye muki munamateeka kati ekitegeeza yagategeera n'okola ki n'okunsinga nandisuubidde nti agategeera okola ki okunsinga n'obukwaguliza obwo bwonna obutambulirako aba mmanyi walina okukwata naye kyenyo kyokozi kati olaba parliament ekusinziza amaanyi gwe ng'omuntu ani yakuyingiza parliament ye agamba kirwakuba yate ali outsiders basinga abali mu Okay, Madam Evelyn, nina ebintu nze byendaba. Saawa zino tuli mu nsi yo yava ku bintu omubaka wa parliament byakola. They are biased nti ne balondawo beesiga era bagenda okulaba nga be batuusiza obuvunaanyizibwa bwe balina okukola bo tebafuna saaviisi. Kino ekintu ogenda kirwanako otya okulaba nga gwe ng'omubaka onyiikira mu mitima gy'abantu ddala bagambe nti otukiikiridde. Ekisooka tosobola kitegeera nga njogera bwogezi tukyali mu bigambo naye at least woba onfunyeemuko example kati nga right now njogera mu kulwanyirira abaana amasomero agasinga e Kampala baba bakitegeera kuba abasinga nabawandiikira ne tucreatinga conferences ne twogera n'abasomesa ne tuorganize you can imagine mulago yennyini ba medical practitioner nga nabo balwanyisa etteeka okiraba ekitegeeza abyokwerinda parliament yali esalawo lino etteeka beebuuza ku b'okwerinda okiraba so kati nga the question you've asked nti nze
nga Evelyn. How would I do it different? Okwawukana ne bana abalala. Okwawukana n'abalala. In my view, sina kwetwala nti nze kamala byonna. Nze kutegeerera bangi. Naye beyond me waliwo abansingako. So whatever comes before me nga sinasalawo, I have to understand what exactly is going on. Focus TV erinnya Ade Wilberforce Muyanja, and of course ndi n'omukyala oba Honorable yeegwaniza entebe y'obwa Women MP Kampala. Tugaayamu kino nakiri okulaba obuweereza bwe bunaabeera butya era n'okumanyisa ggwe okumutegeera kubanga ekirungi nti takiikirira bakyala bokabula abantu mwenna newankubadde nga babayita ba Women MP naye bo yagambye ajja kwesiba nnyo ku ky'abantu naddala bano abaana abato abavubuka newankubadde balina abakika naye yagambye ajja bisoosowaza nnyo. Ekibuzo kibadde ensi oba abantu abalonzi tulina ffe bye tutunuulira bye tugamba nti omubaka waffe yatukoledde so nga ate mmwe betulonda mulina mu parliament bye mulina okukolayo ogenda kukwanaganya otya abantu banabiri ffe abalonzi abasuubira nti omubaka yalina tulimira oluguudo omubaka yalina tuteera amazzi mu kitundu omubaka yalina tukola ffe bye tulowooza ogenda bakwanaganya ddala babimativu nti omuntu gwe twalonda yatukoledde. Kati eyo kirungi nnyo mbuzza that question. Eyo gap weeri mu balonzi n'abakulembeze. Kyekireetedde ŋŋambe site yaffe nga Kampala okufaanana ngeri gyefaananamu. Nti abalina okukola omulimu tebabateekako ssira nnyo like beescapinga. Ne weesanga nti ate gwe bali okunenya okukola omulimu si yalina okugukola. Kati nga nze omubaka wa parliament ogwange gwa kuteesa amateeka ge bayisa agafuga ensi. Naye okuteesa si kwenkoma. Nina okusupervisinga ababikola katunga e Kampala tulina KCCA yekwasaganya bino byonna hand zone ebiri ku ground. Very true. Naye nga bw'ogambye nti si buli gwe balonda si buli mukyala gwe balonda nti abulire tulina Jennifer Musisi we yali akulira KCCA alina bye yakola. Ate tosobola bibuusa maaso nti teyakola ki teyakola kosa omugeraganya n'abamuddirira olabawo gap nti kale akaseera ke yaliko alina bye yakola ye nga ki ng'omuntu. Kati nze mbadde nsaba bannayuganda first of all abalonzi tulonde tutegeere ki abatukulembera kye balina okukola. Olina otegeera kati nga nze MP bwe mba mu parliament siriimu ddala ki kye ndi okukola ku kye mwanonda okukola. Bwe mba nga Uganda siriimu kati ndi kukulembera kweri wabula omusaala gujja naye ate omulimu gwe nina okukola sikola ki siri gukola kuba nze nga MP omulimu gwange eddoboozi injini yange ki kamwa. Nina kulwanyirira munnansi si kulwanyirira kyokka n'okumakinga sure nti bano abali wansi waffe ŋŋambe KCCA ng'e Kampala ekola omulimu gw'erina okukola. ŋŋambe wetwogera ku nguudo abatute be bawadde contracts z'enguudo be basaanyidde ogikola. Kugamba okola follow up to the very detail. To the real last man. Lwakuba at the end of the day sente za muli wa musolo. Oba tumusupervisinze ate n'ekirala n'abantu abalonzi muveeyo lwakuba abalonzi bakomplainingira eri mu corridor naye ekituufu kiri nti tebateeka bafuzi kuninga kukolera ekyokulabirwako Kenya just emigaati bayongeza omugaati 2,000 naye walaba ekyaliyo kyashakinga gavumenti yonna ne president n'akiwulira. Yanyeenya poliisi nenyenya amagye yanyeenya bingi baminisiters bonna ne babayiwa ne balonda abapya naye nga kivudde ku price y'omugaati. E Uganda prices zikyuka buli zigenda zeeyonga ate tezidda mabega. Oli ku Focus TV tukyali n'omubaka yeegwaniza entebe ya Women MP Kampala omukyala Evelyn era nga twagala okuttaanya ku ebyo bitulowooza nti ng'abakyala biki bye balina okutukolera oba biki balina okuwugiza eri abalonzi baabwe. Mukyala Evelyn nga tumuba interview yaffe njagala
onsigire ku kifaananyi abakyala bangi baweereddwa omukisa naddala ku mulembe guno gwe tuliko bwe tutunuulira ku zimu ku Iraq oba ebifo eby'amaanyi mu ggwanga ogenda kwekanga ebitaano ebikulembera eggwanga almost ebisatu mulimu bakyala mu bukulembeze bwabwe mu buweereza bwabwe ne service delivery mu kulabako abakyala abali mu bukulembeze saazi nabakiikirira ekifaananyi ky'obukyala bakoze ekimala kisinziira ku omanyi bingi bye tutunuulira nga twaseesinga naye nga nze ndaba ekisinza okulemesa abakyala abamu okukola omulimu gwe bakola ndooza system gye tulina erina gaps nyingi etakkiriza babaka bamu kuvaayo nga bwe bandivuddeyo ngambe balwanyi patriotism okulwanyira ensi omutima gw'ensi okulwanyira ensi yo abakyala abasinga abagiddemu NRM abo ba gap fillers mu nsonyi okyogera ekyo baliwo kutuukiriza interest za muntu omu exactly nti abannayuganda omunnayuganda to start with tulina okuba liberated nti nze nga Eve nina okuba n'eddoboozi nga nze lwakuba omunnayuganda waaba anonda aba alonze nze kati nze ekirungi sijidde ku NRM nti onoogamba nti olonze ani olonze president sijidde ku ki ku NUP nti onoogamba nti olonze ki olonze president wa NUP president yange ekirungi nnyo nti negunneno season sinti kyenandyagadde naye nti at least nti kibiina kyendimu tekirese president ekitegeeza nti we are at liberty okusupportinga president yenna azze n'omulamwa nga ndaba guno omulamwa gukolera ensi yaffe nga Uganda naye kati ekisinza okututta lemiseffe ba politicians especially ebibiina bitublindinga nnyo nti omuntu wayingira gavumenti ng'ayingidde ku ruling party aba alina kusavinga interest za ruling party ate abantu bazze okukikirira n'abeerabira nti tulina okutuuka ku ekyo ekifo oba oluusi neebuuza nti pati oba twandizigyewo lwakuba weesanga nti ate pati ng'azze kulwanyirira nsi ye lwakuba kati situation gye tulimu kati tuli mu situation whereby Uganda is in a crisis yeetaaga okulwanyirira naye ani agenda ogirwanyirira lwakuba oli woon'omulonda ng'ali mu ruling party ate ng'ekituufu kiri nti eno gavumenti eddako biggest percentage of MPs bagenda beera mu NRM kyo already it's obvious ku ssente ze bataddemu ku narrative eri ku katale nti balina kubeera na ssente za muli wa musozi ze ate nga zaffe ze bali okozesa against us batuleetera babiyita atya saagadde bavuma naye batuleetera ekifaananyi naye ng'ayitidde ku kaadi naye nga newabanga yenga ye omuntu alina yenga ye asobola okuteesa tasobola kuteesa lwakuba tasobola kusinza bakama be ki magezi kati mbadde nsaba abannayuganda ku luno abababaka be tugenda oyisaamu omubaka olwa kaadi oyo omubaka mulemereko akubuulire ki kyagenda okukola oba kale biki byakoze kati waliwo ababadde mu bufuzi season in season out naye bagamba tulwanyisa Museveni naye nabo balwanyisa olemedde mu ntebe n'ekituufu kiri nti enjawulo si nnene nnyo ogamba bakulemesa kiki ekyenjawulo ky'ogenda okukola mu myaka gino gyonna gyozze nga kiganje kiki ky'ogenda okukola ekikyuseeko ku ky'obadde okola kati nze si nti mpagirawo NRM oba opposition nze kyenteesa kye kino abalonzi tulonde ababaka abagenda otukiikirira nga balina omutima gwa omuntu wa wansi gw'ensi ye lwakuba ye Uganda nga nga tetulayingiza amawanga gonna yo first Ugandan nga nafulumye Uganda ngambe ngenze Buwalabu oba ngenze America bajja kuna identifyinga nga Munnayuganda bo tebamanyi nti oba oli Muganda oli Musoga oli muki oba bavuma Uganda ffenna batuvumiramu very true oba bavuma president waffe ffenna batutwaliramu
bwe baba balina ekibi kye boogera ku nsi ffenna batutwaliramu. Okay. Ekitegeeza ababaka be tugenda okuyisaawo ddala ddala be bagwanyidde okutuulamu ebyo ebifo. Abamu ababaddemu at least tusobola obba weeyingira ku bye bakoze n'engeri gye baze batukulembera. Kati waliwo ffe abayingira be batanaawa ku chance. Kati nze mbadde nsaba ku guno omulundi. Kampala Mukama yatuyambye. Tulina abaki abeesimbyewo 113. Mwabwe 113 olusengejja lugenda kusembyayo nga tulina ababaka 10 abayingidde parliament. Kati mbadde nsaba Kampala ku luno nga tulonda ebibiina tusooke tubizzeewa ku mabbali lwakuba eno capital city. Capital city eswaza nnyo okubeera mu state gy'erimu. Tetusobola kaaba nga n'abali up country tebakaaba nkaaba gye tukaaba mu Kampala. Kampala yeyina amataba. Kampala yeyina planning buli kimu kitandikibwa Kampala. Kyobola nti ne Kampala opposition weesinga okola ki? Omuntu e Kampala akooye naye ekikulu abasomyeko tebalonda. Ate baleeta abatalosomye be baba balowookeza. Babasindikira ababaka abatasobola kubaweereza. Kati kuno mbadde nsaba abalonzi twekubemuko mu mutima naffe twefiiridwe. Honorable, abantu bangi badde ne batusaba oba ne basaba bannayuganda bannakampala obuwagizi era ne mubaweebwa. Wabula batuuka mu buweereza waliwo ekibiina ekimu oba ebibiina ebimu omuntu eyagendera ku buweereza bwe tumanyi obw'ekibiina ekyamusindika bwe tukkiririzaamu ennaku ze bakiyita kulya n'atuuka n'alya walayi n'avivenga nga ne byogera temukyabitegeera. Even yavanga kukomera n'atukakasa okutuuka ku nnaku z'omwezi nga bamaze omulonda okuddayo mu maaso n'otaddamu namulaba n'otaddamu namuwuliza nga n'ebigambo byayogera tebikwatagana. Kati awo ng'omanya ekyali kintu teekwali kulya. Kati wengenda n'endya n'enkomawo kusaba akalwa kuba bangi abakomyewo nga si zonna tubagenda balya ne badda ne mubawa ne baddayo ne balya ne badda ne muba. Kati onenya oyo ali okulya ani g'ogenda okunenya? Omulonzi ali omukkiriza okola ki? Okuyingirayo mumutaddeyo n'alya ne mumuzzaayo n'alya. Kati ate gw'ogenda onenya ddala gw'oba onenya gwali omuzzaayo gwe mwennyini gwe ngenda okunenya kuba omuzzaayo ng'okimanyi takukoledde. Omuzzaayo okimanyi takukoledde agenze kulya. Kale omuntu yandiridde naye osobola okulya ng'ensi yo erina ky'ogikoledde lwakuba ekituufu kiri nti tewali agenda kukola nga MP nga tebamusasula. Very true. Ne banamuwa akatini akakatini ke bamuwadde musaala yandibadde nagwo buki ng'agukolera wano mu bizinesi oba nga tugitadde mu focus endala bye tuli okolako. Naye w'oyingira mu byobufuzi ng'oyingidde parliament tukimanye nti eno full time job. Tekola only mu campaigns si tekola ku musaala nga guyingiddewo. It is a full time job. Ekitegeeza omulonzi nze ku luno nzize nsabye akalulu mbagambye ngenda kubalwanyirira ngenda kubeera eri eddoboozi erigenda okwogerera atasobola kwogera. Bwe sitakikola toddamu kunnonda kandi ebigambo byange singa tokola ebyo bye mbasuubizza nti ngenda kukola temuddamu kunnonda. bakuwa ekisanja kimu tebaddamu kunnonda lwakuba kye mbasuubiza kiri ekyo nti nze singenda kuba kerere ekitegeeza nti kerere sigenda kukkiriza tteeka kuyita wakiri omunnansi akitegere nti bansinziza amaanyi kati mmwe ababa banwanyirira mbategeeze bulungi etteeka erizze biki ebirimu bibanyi bye bigenda okukosa nammwe mubeereko kye mukwakuba n'omuntu wa wansi alina kyasobola okukola. Mbawadde example ya Kenya. Very true. Genzi yavaayo n'alwana n'aba politician ne babagamba mwe mutuviire mu ddeeri kino kyaffe ffe nga ki nga bavubuka ne beerwanako. Kati omuvubuka wa leero wonootuula n'oteerwanako omwana wo gwe gwagenda olabirako naye agenda atuula akole ki yeetuleko. Tugambe Museveni atufuza emyaka 4 naye ng'ekituufu kiri nti we tutaaveeyo era n'emyaka 2 agenda gafuga amalala nimbye pozi nga Mukama amugyewo. Tetuyinza kubeera nga tusukka wano n'omukyala even by'owulidde bigambo bye nkakasa gwabaddeko okuva gye twatandikidde omaze okuweeyinga ekika ky'omuntu ekiri mu even ajja okusaba obwa MP era oketegedde biki n'obusobozi bwe buli ki
by'anaasobola okuba ng'akola. Ebisinga obukulu tulibalabira ku bikolwa byabwe. So geraageranya, pima londa bakola okusalawo okwenkomeredde osinze ne ku bikolwa ebikoleddwa. Si kubanga nsukkawo wano obadde mulabi mulungi, kujjukiza okusubscribinga ku Focus TV yange. Weebale nnyo gwe akikoze naawe asharinze asubscribinze. Tugende mu maaso okulaba nga tutambuza enjiri y'okubeera nti Uganda tugitereeza tutandikira ku ffe nnyini. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi.